It is a ball here for Kigezi Pro. Ekiyambye kya coaching staff abasambi tubadde ffenna nga team tetubadde nga individual oba group tubadde walimu nga team nga abasambi tubadde twagala tulina passion tugamba twagobye eri kwawe twagoba kasese ne bagamba neda tebasobola tugobera wano waka n'ekyo mbebaza bonna abacoach n'abasambi abakozi omulimu omulungi ate nebaza ne ba administrators bonna sijja kumenya omu ku omu bonna abana Kigezi mbebaza bebale nnyo mwebalira. We have won the game which was very tough, Kigezi province versus Rwenzori, and we have been passing through many challenges which is not very good, but I'm very happy and I thank my fellow players who have supported me to win this accolade and scoring 2 goals which was not very easy.